po jako akawuwo. Tetulina kintu kyonna kye twataasa okukanga bukuwonya bulamu. Abatuuze ku mwalo gw'Ekiziru ekisangibwa mu ggombolola y'Empuuge mu Maserengeta ga disitulikiti y'e Mukono ne gye buli eno bakyawanjagira abazira kisa wamu ne gavumenti okuvayo babayambe olw'embeera embi ebeeyongera buli olukya oluvannyuma lw'omwalo okukwata omuliro gye buvuddeko. Ebintu bya bukadde na bukadde ne bisaanawo nga bwe twakulaga mawulire gaffe nga kati we twogerera bano tebaddanga mu kufuna we begekaluba era nga n'abalala bangi emirimu gyaggwawo oluvannyuma lwayinginiza bw'ez'amaato okusaanawo. Omuliro gwatukosa, ebintu byonna byajja ne biggwawo, saasigaza wadde 11 wadde olugoye lw'ennyambala. Wali mu mbeera nzibu nnyo, abantu tebalina bye bakozesa, ebyokulya byafuuka bya buzibu nga bwe mumanyi embeera bw'ebaddewo ebyennyanja byali byafa emabegako emyezi ng'esatu emabega. Okulajjana kuno bakukoze oluvannyuma lw'ekibiina ekikulira amakanisa g'Abadiventi mu Mukono ekya East Region nga kiri wamu n'abazira kisa okuva mu bitundu ebyenjawulo nga bakulembeddwamu omusumba w'ekkanisa y'Abadiventi enkulu ey'e Mukono Sekitonuwa okuvaayo ne balambula ku bantu bano era ne babawa n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Kubanga azemba kwasizza obuboolezi n'engoye. Bwe tutuuse mu kitundu kino tulambudde ebifo ebyenjawulo ne tusanga ng'ebirime omuli emmere, emitiko n'amayumba ssaako n'ebirala byasaanyizibwawo era nga abamu ku bakulembeze b'abavubi bano okuli Ssentebe Amiisi Kiziru ne Ssembale Lwansereko bannyonnyola nga bwe balina obwetaavu obw'amaanyi naddala mu byensula ekiwaliriza bangi ku bo okutwala abaana baabwe mu buloogi obwawonawo basula omwo so nga emize egisangibwayo nagyo gyesitaza era nga kati bangi ku bo basula ku bikoomi so nga n'ebyendya byakweyiiya. Ebiseera ebirala tulinawo obuloogi bwaffe ng'era obweggaawo ogenda okulaba ng'omuntu gwe mwennyini ate otutta omwana wo asule mu kaloogi sayidi emu naye ebikolwa ebiddirira nga bwomanyi buloogi nabyo nga byesitaza kati byonna bitunakuwaza nti bw'osobola okusula n'abaana bo mu kaloogi omwo naye by'owulira sayidi eno gwe mwennyini bikuwa okwesitala nga n'omwana wo asobola okuba nga akola ki. Mu ngeri y'emu wakati mu kunoonyereza ekyaviirako omuliro ogwaleka abantu bano mu maziga n'okutuusa olwaleero abatuuze baliko bye bannyonnyola era nga bano balumiriza nti gwandibanga gwava ku mafuta agatundibwa mu bidomola. Naye ng'obuzibu bwali buvudde ku mafuta agamu agatundibwa mu kitundu kyaffe ate nga amafuta ago tegasobola kuvaawo kubanga amafuta wegatali naffe tetusobola kubeerawo. Mu kwogerako eri abantu bano omusumba Sekitonuwa ngono yabadde omugenyi omukulu mu nteekateeka eno asabye abooluganda bano obutaggwaamu ssuubi era n'abasaba okubeera abagumiikiriza okwewala okwongera okufuna ebizibu ebirala omuli okwetuga obulyake n'ebirala. Embeera ng'egenze bayinga beeraliikirira ne batandika okukola buli kimu kye balaba emitima egiri enguzi gy'emitima egyeraliikiridde. N'olwekyo Yesu awa eddagala n'agamba omutima tegukolanga gutya n'abakyala abantu b'amitima gye gyeraliikirira nti emitima gireme kukola kitya n'ateekawo eddagala nti ekikulu kyakukkiriza Yesu. Ono era awanjagidde gavumenti okwanguwako eyamba abantu bano mu bwetaavu bwe balimu nga bo bwe bakoze kubanga nabo bannayuganda era bw'atyo n'akuutira n'abakulembeze okufangayo ennyo eri abantu baabwe. Abantu bayambibweko, amayumba gaabwe gaddewo ne bizinesi zaabwe ziddewo obanga eryo n'amabanja agaali geewoleddwa olw'okutambuza bizinesi nga bizinesi zaafa ne ziggwawo kyekiseera gavumenti yaffe naye eveewo ekwatira. Abamu ku baweereddwa ebintu balaze okusiima ne bannyonnyola embeera gye babaddemu so nga n'abamu balaajanye nga basaba obuyambi eri abato be basitudde. Tubadde mu mbeera mbi nnyo nga tetukyalina yadde tetwambala nga ebintu byaffe byonna byajjira mu nnyumba era tukunga n'abasigaddewo nabo badde buyambi. Abaana banaye embeera mbi onotuuka n'omwana nga ne sabbuuni gy'oyozesa engoye tomulaba ne wasula wennyini nga tolabawo. Yesserubiri John Bosco ngono yakuliddemu okuŋŋaanya ebintu bino okwetoolola ebitundu bya Uganda ebyenjawulo yeebazizza bonna abawaddeyo ku lw'abo abalina obwetaavu kyokka n'ategeeza nti wakyaliwo obwetaavu obw'amaanyi eri abantu bano. Niye nkubiriza nti abantu b'Ekiziru obwetaavu tebunaggwaawo. Mulimu omuntu asobola okuwaayo emigogo gy'amabaati 10
asobola okuwaayo embaawo 10 n'asigala nga obugagga bw'alina talina kaatooleddwako. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.